ya muganda wange Evelyn Nakyejwe abawagizi b'ekibiina kya NRM olunaku lw'eggulo bakedde kujja wano ku kisaawe Kololo okwetaba mu nteekateeka y'okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala abakulembeze abo abatuula ku lukiiko lw'ekibiina olw'oku ntikko olwa Central Executive Committee. Enteekateeka eno yakulembeddwamu akakiiko k'ebyokulonda era mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero abawagizi b'ekibiina kya NRM basuze wano ku kisaawe Kololo okulaba nga balonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Olunaku lw'eggulo ekibiina kya NRM kyakakasizza ssentebe w'ekibiina kyabwe era omukulembeze ggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okuddamu okukulembera ekibiina kyabwe era yeesimbewo avuganye ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga. Era Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'okukakasibwa ekiro kyonna akimazeeko wano ku kisaawe Kololo wakati nga bannakibiina kya NRM abakuŋŋaanye oba bayinza okuyita ba delegates balonda abakulembeze ab'enjawulo. Mu kiseera kino era Pulezidenti Museveni yatuuse dda wano ku kisaawe Kololo okulaba nga aggalawo enteekateeka ey'ettabamiruka eyetandise olunaku lw'eggulo nga ttabamiruka ono agenda kuggalwawo olunaku olwaleero. Ekiriwo mu kiseera kino abawagizi b'ekibiina kya NRM bakyakuŋŋaanye wakati nga balindirira ssentebe w'ekibiina kyabwe okwogerako gye bali n'okufuna era obubaka obw'enjawulo okuva eri ssentebe w'ekibiina kyabwe. Mu kiseera kino nno mu kiro ekikeesezza olwaleero kyenyinza okugamba omulabi wa BBS Telefina nti abakulembeze ab'ekibiina kya NRM abalondeddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero kubaddeko Speaker Parliament Anita Amongo ng'ono nno ekifo kye kibaddeko embiranye ey'amaanyi wakati we n'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kamuli Rebecca Litwala Kadaga naye bannakibiina kya NRM basazeewo nti ku mulundi guno kabalonde Speaker Parliament Anita Amongo ku kifo kyamyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM omukyala. Ekibiina kya NRM era oba abawagizi ba NRM balonze Kyene Haruna Kasolo minisita avunaanyizibwa ku bibiina by'ensimbi ne bamulondanga okuba chairperson oba amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu kitundu ekya Buganda region. Era mu ngeri y'emu mu kuvuganya kuno wabaddewo okuvuganya okw'amaanyi wakati wabadde ssentebe w'ekibiina kya NRM mu buvanjuba bwa Uganda Captain Mike Mukula naye ng'ono oluvannyuma naye akalulu yakadduseemu n'aleka munne David Echwedu Calvin era nga naye yawangudde okulonda okubeera ssentebe w'ekibiina kya NRM mu kitundu eky'obuvanjuba bwa Uganda. Mu ngeri y'emu era balonze omukulu Asimwe Jonad nga chairperson oba amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu kitundu ekya Western Region songa era Minister Hamson Obua naye alondeddwa okubeera nga yamyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu kitundu eky'amambuka ga Uganda ate ye Salimu Uhuru nga ye ssentebe w'ekibiina kya NRM abadde ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Kampala alondeddwa nga ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Kampala yonna ng'awangudde Singi Katongole eyakwata bendera y'ekibiina kya NRM mu kitundu ekya Lubaga South. Era mu ngeri y'emu bannakibiina kya NRM balonze omusajja Lokech John Baptist nga ssentebe w'ekibiina kya NRM mu kitundu ekya Kalamojja nga bano bonna balondeddwa wakati nga ssentebe w'ekibiina kya NRM waali. Era tutegeezeddwa nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni avudde wano ku ssaawa nga 11 ng'obudde busaasaana okusobola okuddayo mu maka ge okuwummulamu era nga oluvannyuma lw'okuwummulamu era akomyewo naye nga ekimubeezezza wano okulaba nti enteekateeka yonna egenda mu maaso gy'emivuyo egyabaddewo mu kulonda kuno nga ku mulundi guno olw'okuba nti abakulembeze bonna ababadde balondebwa babadde bankizo nnyo Pulezidenti Museveni yasazeewo abeerewo akalulu konna kakubwe butereevu nga waali era gye biggweredde nga kumpi abakulembeze bonna abakadde ababadde ku lukiiko lw'ekibiina kya NRM olw'oku ntikko abakadde bonna oyinza okugamba nti basuuliddwa nga ku mulundi guno abalonzi basazeewo okufuna faces empya. Tetumanyi lwaki abalonzi basazeewo okulonda bwe batyo naye nga bonna abasinga obungi abalondeddwa ku lukiiko lw'ekibiina bonna bapya mu nteekateeka eno. Ebisingawo tujja bikutuusaako mawulire gaffe naye nga ekigenda maaso ye Pulezidenti Museveni okuggalawo olukuŋŋaana luno era tulindirira bubaka kibwanawo eri bannakibiina kya NRM. Nze Zubairi Luwalira nkoze ne munnange Davis Mumuza ku kamera okutuusaako byonna ebibadde bigenda maaso. Komyewo gy'oli mwannyinaze Evelyn Nakyejwe abalabi baffe obongereyo. Kale tweyanziza nnyo Zubairi Luwalira wamu ne Muhumuza Davis okututuusaako ebigenda maaso awe Kololo. Ebisingawo ku ebyo Muhumuza gy'ali nnyo ne Zubairi bagenda kuba babitukuŋŋaanyiza tubikutuuseeko mawulire gaffe nga bwe gatambula ag'essaawa emugambuuze n'ag'essaawa ennyezi ekiro ageesigika.